Kitangaza, yeah, yeah. Abalungi bange ndowooza muli bulungi abali obubi bambi kibinnyo ddala ate era kansabe Katonda asobole okubeera nga abatereza obulamu ate tusobole okubeera nga tuddayo mu mbeera yaffe eya bulijjo ey'essanyu ey'okusanyuka ey'okubeera nga tweyagala naye nga mugamba mutya muli bulungi kansubire nti no buli kimu kitambula maliddaadi sana amanya NALUMANSI JACKLINE programu ekitangaaza nga bulijjo bana abatawulira ku luli programu yange nga mbagaliza omwaka omulungi ogw'essanyu omwaka 2020 happy new year people, happy new year our viewers, happy new year team kitangaaza, happy new year to everyone. Ayagala NALUMANSI, ayagala Wings TV, ayagala movie industry, ayagala kwegamba mwebale okubeera nga mutwagala. Yes, olunaku olwaleero ndina omugenyi waffe sigenda mubagamba katugende tumulabe, it's surprise attack. Katugendeyo ate musobole okubeera nga mumwerolerako okuge kaseera okumanya ye yaani yayingira ddi ayina emyaka emeka yadde batya okubyogera lwaleero anti programu ekitangaaza katugende ate tusobole okubeera nga tumulaba tova ku Wings TV tambula nange NALUMANSI JACKLINE ndowooza omugenyi waffe mumwerabirako abaamu ensonga edda eke kaseera wono indi naye mu studio zaffe eza Wings TV agenda babuuzaako ate asobole okubeera nga abamanyisa amanya ge agaddala naye abasinga mugamanyi si bwe kiri sense okulaba mukwano ku Wings TV nangu basanga oli bulungi ndi bulungi nkulaba lwaki nedda akanyiriro amanya 2020 banaye happy new year. Thank you. Happy New Year to darling. Thank you, darling. Antigirizo wakami. Amanya mkwano. Amanya gange nze Ireen Seremba. Ndi mukozi wa film. Nesimye okubanga ndi ku Wings TV olwaleero. Naffe twesimye okubeera nga naffe okkiriza n'ojja n'otukyalirako n'osobola okubeera nga obuuza ku bawagizi bo nga obamanyi mu programu ekitangaaza. Ireen Seremba ogambye oli mukozi wa film. Mu movie industry okola mirimu ki? Mu film industry nkola emirimu egiwererako ddala. Omwaka oguwedde 2019 neeyongeddeko ekya producer. Nkola obwa script supervisor, nyambako director abeera nga assistant director ku set. I can write. Neyo film gye na produce nga nze yagiwandiika. I do act. Nyambako set designing ebisinga mwagala nnyo. I think I can naye bye nsinga okwagala bye. What of acting? Yeah, I can act as well. Okay. Zanya mpandiika ndi producer ndi kuyiga directing naye sinekakasa kubeerayo. Naye of recent nafuna opportunity ne bampa oku directingako documentary ne directing abandikira each and everything. Nolala nafunayo cinema elites. Okay, cinema elites bampa chance oku directing aka short film atera nga ndi mu training, so I'm not yet there but ndi nzija. Okay, Irene ogambe muno li producer movie ki gyogamba gye wali producing nzeeko? Na producing a White Devil beera wagwa tamanyi white. The White Devil wama omuzimu omweru. Omuzimu omweru eweyo njiwulidde nnyo ebuuminze nnyo bannange okimanyi oli mukyala w'amaanyi? Bale simanyi gongamba naye Irene oli w'amaanyi kubanga eyo movie gye wafuluma okimanyi movies nyingi ezifuluma naye nezitabuuminga nnyo nga White Devil yabuuminga. Kituufu ekitiibwa n'eteno mbiddiza mukama era okimanyi premier yo nze NALUMANSI JACKLINE sirabangako premier eyeefaanaanyiriza eyiyo mu Uganda mu movie industry yaffe ya wano. Thank you so very much. Kituufu maanyi buwagizi bw'abantu n'okolaganira wamu tekyali kunze nzeka baneetwali bangi nalina ttiimu abantu bannyambangako kwegamba tekyali kya Irene yeka era nebaza bwebaza mukama abantu okunzikiririzaamu omanyi tulina obuzibu obeera nga oli mukyala ate ng'oli mwana muto oli agamba oyi yaŋŋamba yani setujja ku naye abantu Jackie abantu nga bagamba ng'omugamba bagamba eyo nja kujja eyo bane nja kujja okitegeera. Kale ekyo kiba kyamaanyi era n'ekitiibwa okiddiza Katonda. Irene, ki ekyakusikiriza okuproducing? Ekyanzikiriza okuproducing first and foremost nali njagala kweba nga nze opportunity
naye sizanyangako main character. Okay. Ye filmu yange yasooka okubeera nga nze leading character. Then nekira nenjaga kuba nabala opportunity kubanga mu company jendi thank God nti twayogana director nampa opportunity of producing ira mu company. Abaana abamu era olaba eyo film featuring abantu ba pure new faces ezisinga. So abaana abamu nenjagala ba opportunity nti tubeerawo mwaka ne gugwako nga tufunyeyo project ngamba ate I'm capable of yeah. Sente ozigula mwaka motoka oba zambalamu olugoye yetamu in the industry to stay. Lwaki sikola ki sikikola. Yes, first and foremost I was giving myself a chance nganze kenyini. Ndabe ndina oba I'm capable kubanga obeerawo you can be in the industry for almost 3 years. Nenga toyinayo character ngoli supporting kati abantu abagizi oba bewagamba nti nagenda kuzanya baba tebakulabanga ko kitegeera oba tobazamani kati ate nga ndaba obudde buyita nga nte ndaba ndi ready nengamba why not kanchikole. Yeah, that is one thing that inspired me too. Okay. Ndoza muwulidde ekyamu inspiring okubeera nga producinga. Yes, webale omutima omulungi Irene Seremba okubeera nga nawe ogamba kampeyo abantu banene opportunity kuba ekyabaleta movie industry kuzanya kituufu okubeera awo omwaka nga tutunudde mu camera kiba kibi nnyo kiruma mu ngeri emu oba endala. Yes, Irene Seremba wayingira ddi movie industry? Naingia industry mu mwezi gwokusatu mu 2015. Era ni joining a company manidwa nga Holy Images nakati jenchali. Vambo vinengera ninkola kewa. Abantu abasinga benchaziza mu program ekitangaaza benjera. Benjera. Cheche kukumidde nnyo mu Holy Images. Holy Images kati bana enjive mu ndagyo. Ekisooka. Endaze empada opportunities endaza abantu abalala en connecting ze kati silaba sinafuna ngeri nsonga lwaki nvayo ndi like oba ninganga ali ewaka nafuna family ninganga ali ewaka sirotanga ko kukivamu naye kirungi director ngampa omukisa oba tuwa omukisa fe n'abaana abagirimu ogenda ne tukola ki ne tukola ke walala as long as the script is good they are good to go. Okay. Seremba, kiki ekyakusikiriza okubeera ng'oyingira movie industry okutandika mbogamba nange kangende ntandika okuzanya? Jackie inze okusookera ddala nga ndi mutegda nga ndaba film naye tewaliwo bina Uganda ekituufu ky'obutuufu walingawo obuzannyo walingangawo obuzannyo Clara ne wabeerawo My Three Sisters kati mwalimu oyo omukyala Scarlett Ortiz bane nga nzanyira nga era nze TV njituula wano mu maaso ngaba naiva ku TV genda olye bane nga ndaba nsobola okubeera ng'oyo omukyala nengamba one day njange njabbeerako ku TV bandabeko bagobeko ku baana TV nga balaba Irene. Ekyokulala nze bwe nakulakulamu ne bangamba daddy wange may his soul rest in peace. Yali muzanyi era senga akyaliwo senga beba Abe Mukiibi ba Andrew Beno ne Kibuuka yali musajja muzanyi nnyo kati ate yali anjagala nnyo being nti nze last born ate nze kawala go muwala wekka nze muwala nzekka kati nga njagala daddy wange we naddanga safuna ko yafa ndoza ndine emyaka nga 2 kati nengamba daddy wange nyiza muwaki nothing for sure kampushinge ekintu kye yali ayagala kino kyali kirooto kye yali ayagala nnyo okakutinga maybe naye waali buche alabe omwana we abere proud ekintu kye kireme kufa kubanga yali ayagala nnyo nnyo tewali atamumanya abamu bamutana amanya ge yazanyanga kato taberangako mulongo naye bamuyita kato olwokuba yazanyangako omuzannyo zimanya nga ye kato biki yakati nengamba daddy wange ekintu kye tekigenda kufa bufi olwokuba nti ye yafa kamuyambeko ntuuse ekirooto kye somewhere. Nekirala nga njagala okusomesa abaana. I want to tell stories to inspire people. Njagala thank God that right now omuntu asobola kugamba I'm inspired by you Irene. So ekirooto kyange tutuukiridde kubanga njagala nsomesa abaana nze nkulidde mu ghetto Jackie whereby nti no tubeereeyo naye nga tetumanyi okitegeera tetumanyi bintu nnyo biri happening mu nsi. Awareness is not created so nga mpulira njagala ate simanyi kuyimba
Nzatayimbe. At least let me tell stories. Manzanya ngampandika engero. Yeah, those are some of the things that inspired me to join the industry. Kizibu nnyo okusanga abayina inspiration bagamba inspirational ez'obwezityo okugamba muno nali njagala kutuukiriza kirooto kya dadi wange nali njagala kukola bwenti you get ka story ko kaofu. Okay, Ireen Naziri Seremba oyingidde movie industry oyingiridde mu Holy Images wakazanya titles meka mu Holy Images? Mu Holy Images ndoza nakazanya 5 titles nga 5 banya ku mukaaga we watu. I think 6-5 or so. Okay, ate bweru oyinayo titles nga siza kibiina kyo? Bweru nzanyidde ddala mwaka gwo 2019 gumberedde mulungi. Wow, that is nice. Abantu badde bampitako ne bampa projects ate nga si project nga projects koze mu TV series nga nnya. Ne nkola mu short films nga zizo. Nga si Holy Images, then nenkolayo ne ya Holy Images, the deep cut. Ate feature movies? Ne feature movies nga 5. Okay. Ng'okoze projects ezo tezigenda wera 2. Teziweza 2. Teziwera. Okay, bukyanga ozanya Ireen. Ozanya titles eziwera. Bukyanga ozanya character kije wali otuddemu n'ogamba nkikubye mu movie emu. Characters ziringa nga 2. Esooka nazanyanga nze Chiko. It was a Kenyan project. Bampita ye Kenya netugenda netuzanyanga nze Chiko. Title bagita Ariada. Bane Chiko yali character yali etambula etya? Yali mukyala nga twali banako nga na boyfriend wange naye nga ayagala nnyo ebyobugagga kale. Nga ngezaako mugamba nti no obugagga tobufuna there and then. Olina okusaba Katonda mpola mpola biki nga mugumya. Naye mulimu yalinga yannaku. Ya nga ndi lubuto ate yayagala okunoonya sente ez'okumbezaawo amangu kale nali supporting wife eri omwami bba wange naye nga bange tawuliza ayagala andabe nga ndi bulungi n'abalala nga mikwano gye so n'akola ebyawongo biki ate nenfa by the way yakuleetera okutta yandito yansaddaaka bali bamweddagala nga tamanyi tigenda kunsaddaaka ne yansaddaaka. It's a good story. It is a nice story. Then nendala mu makungula muna ino character yanyumira si nti no leading character obachi naye yampanga bwe bampitanga muna inga tebatawana nange ku set ati kana ngenzanya nempuliranga sizanya nga ndinganga like real life tezampa buzibu character. Wow. So koleke White Devil so koleke White Devil tojewulira lwaki ekikuleetera okubeera nga tewajewulira ng'owulira tewakikuba kiki? White Devil nkyewulira nti ate nga gwe wagiwandiika. Ate nga nze nagiwandiika. White Devil neewulira nti nagizannya. Naye onsabyemu lwakuba ne amakungula nga kuwadde. Kati naye eyeddirira. White Devil yeddirira naye ekituufu kyajja kulimba firimu eyo nagikola neeyiika. Kati nagiddamu kale nga ina pressure ya abantu go producing ate nekirala nga ngamba but it won't work out even. Yeah, nali so down. I understand that situation. Nayo njewulira era nsubiranga sokoleke Ireen movie yo yayiika inze nganze NALUMANSI JACKLINE nga na produce nze movie neyiika nzigwamu amaanyi. Ireen tewagwamu maanyi. Why? Jackie, waliwo ebiseera ebisinga ekintu ekikutuukako nga toyagala nsi ekimanyi neweggalira mu kisenge. Ekituufu ky'obutuufu nagwamu kwamaanyi naye nali mu kisenge kyange bwenti. I cried, Jackie, nakaaba. Simanya amaziga balaki tegagwa mu kiwanga naye nakaaba. Nalaba nga disappointment eri abantu biki. Akaseera ko kaaliwo okulangibwa biki okitegeera. Akaseera ko kaaliwo ak'okubanga nagwa musola kulima tisagwamu ku maanyi. Nate ne ngamba eventually nti no kyekyakuppika n'ogamba kanjiddemu. Ekyampika ne ngamba kanjiddemu Jackie. Kubanga olaba senga saddamu senga tetujogerako ensaawa zino. Era kituufu. Senga tetujogerako senga tuwaledimanyi. Naye nagamba leka tujogereko. Let it happen again. Abantu bangi Jackie bagula n'emmotoka. TX n'agifulumya mu bond. Nejja omuliro. Just like any other business. Yeah.
ekikubo basiba bakyoca nini owino naye era baddamu ne okitegeera bwe batyo abasuubuzi baddamu ne so neebuulirira ate nga nkyagala kintu kyeŋŋamba nti no kirimu for life sigenda kivaamu enkya I was like Irene kidde mu kikole kubanga olugero lwo tokkiriza muntu mulala lukugambira ekintu ekyo bw'okireka n'otakigamba nsi tebakimanya tubola bagamba ab'amagezi bangi gye bali naye tetubamanyi wali omuntu wa inbox nga Juliana naye oba waba yeekwese we want to know so nagamba let me wake up and do it again but just know I cried it's one of the worst moments I've ever had. Sorry honey, sorry darling. Kasta mukama mulungi era yatunula mu mbeera gye wayitamu emabega nasobola okubeera nga akikubalira. Yakikubalira. Mukama wa buyinza. Irene, movie industry kati bwoli birungi ki by'osinza okufunamu? Birungi bingi biri mu industry. Jacking birungi bingi. Ekitegeeza tosanze na bizibu. Abizibu bibeerawo. Apart from this movie yakola ki? Eyabula. So kompe ku bizibu. Mama, ebizibu bingi. We all know that industry ekyaliko infant age tukula bukuzi kati wetanga ng'olina oteekamu ekintu naddala ng'ekintu okyagala era nze mbeerayo n'omuntu n'ambuuza Irene mufuna mmeka njagala kujja ng'akulembeza mufuna mmeka mugamba kuwulire let me not be the one okutwalayo weetwaleyo kubanga at the end of the day you're going to be disappointed ogambe ti Irene yii yanteeka mbina ebintu naye Irene wozanya kasini bakusasula sente mmeka kati nganze bwe ndaba bwoti mugenda kumpa mmeka rehearsals bwe mujja musasula mmeka okitegeera kati tukwata obuzibu tusanga obuzibu nti abasinga tuliyo for passion abantu abasinga balowooza nti tulina ssente naye ng'ebiseera ebisinga tetulina ssente weesanga nti tulina okweyambaza Jackie tomanyi wekiwulikika okubeera nga fiimu wagirabye nga telugoye balukulabamu ewaka ka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 k
lugula oluzanyisa omala olukola ki kimenya ekyokulala ebiseera ife ng'abantu abasinga bali mu industry tetugulimu nga mulimu yes tugulimu nga mulimu naye tegunnatubeezaawo like kino oguyimiriddeko gutuleetera eziriisa abaana ezitwambaza zitukola nti gy'onoogera gijja eyo nedda kati kitegeeza nti ogenda bba olina omulimu omulala of which naddala fe abaana abawala emirimu egisinga batukozesa bukozesa they are not going to understand nti ogenze week number toliiwo gwa maama wo gwa jjajjaawo oba kitegeera kati tubeeramu eyo embeera nti n'olina okupalapalanya ku mulimu olina okulimba bosi wo olina okufiisa buli lunaku toziike wammwe so eyo embeera nga si gye twagala obbeeramu naye ate at least tulina ekirooto nti one time at least naffe oba kitegeera ate oba nga gy'oli ng'oli so determined n'obuzibu obulala ofuna amakigambe nti oyinza ofuna ebiseera ebisinga script ng'ogyagala kubanga ofunye ka gig once in a while kamu kaze naye nga mituufu karakita togisobola n'obulw'amaanyi agagamba nti sigisobola so kikyali kizibu kyaffe it's a challenge ekintu ekyo nno kizibu bakuwa script n'ogamba nfiirwe kano kanjikole naye ate ng'ekituufu ky'obutuufu togisobola naye togenze gamba akukasinga olwokuba ye yakulabako ng'olina woozanyo so I find it a challenge ebiseera ebisinga nze waliwo gwenagamba naye nkubule bampi njagala nnyo naye nze mpozi gye olowooza Irene character ki eyinza okujja nogamba eyo nedda oba ki ekiyinza okugira mu script nogamba eyo ennemye ebintu ebyo for now ebintu ebyo Jackie script wejja nga yabisiyaga manya nti ndi lesbian akuna homosexuality anything of that sort n'oba ompeerako sente I'm not yet in that position to let my country down then nekirala okulaga obwerere bwange baby teri yegenda kundaza bwerere Irene movie ezze aba Hollywood bazze wanene Uganda balina ka character ogenze mu auditions naye bakuzanyisiza scene tomanyi script scene eyo yegenda okuyisa mu auditions oziyise bakuwadde script osomamu nga mulimu ka scene ako kuliko sente
Sweetheart Hollywood mimi nzela ebisinga nalina ne hashtag ngamba nyo Hollywood I'm coming for you naye bana Jack nkubudde nga ndago bwerewo ekisooka nina omwana nina jjajja wange nina abatata ba mbange najira mzanya yati je batagenda kulaba sisobola zanya bwerere wange oba je banaalaba nga netya nedda okujjako nga bagenda kwa mask abo ba Hollywood bayizo kwa mask nokola che yambala era banagamba nti banabitegeera olaba abakisi nagamba nti mukole ekimwekizi nayenga oba ngenda kwambala mask kiraga ati naye nze siswalaga bwerere wange sisobola. Okay. Ndowooza muzitegedde mwe ba producers abali eyo nga mulinamu obwo busiini. Irene temuleetera script nga muli. Yeetowaza nti tasobola. Temukitwala bubi. Njagala nnyo okuzannya Jackie. Ako kabakaganye. Mu bulungi. Ninda n'ompendala. Okay. Irene ebirungi. Ebirungi Jackie mbadde nkugambye sente za film ziwooma ndidde okusente. Aziridde. Pakusente. Yana kusindika ku mobile money. Ndidde okusendeza film ekituufu ky'obutuufu ekyo sijja kyegaana ndidde okusendeza ate ziwooma. Ate nkyazirya. Naye nfunyeko cast ne bansasula sente. By the way yo project yange yasookera ddala ye Kenya gye bansasulako ddala sente njabuza ko wait. I was shocked. Ne bangamba bana tukwegayidde buno obusente bwe tulinawo. Ombe kwa changa ko wachekanze so nzifunye ate producer the film nzifuna ate ngeze ko kusetira ne bampa director ne bakwa transfer ne bakwa sente ne bakusasula ne at least then nation mfunye mwe mikwano bana Jackie mfunye mwe mikwano nina mikwano bana nze simanyi kumanya abantu banjagadde I'm still a nobody naye bana people abantu bakwagala yes abantu banjagadde mfunye mikwano eshtiwa shideri katonda ntuseko mu bifo bya nali simanyi nti nsolo tuukamu nkutepa zintambuza amawanga nkoze ku sente kyonna kyogedde networking ze at least waliwo omuntu amumanyi nsolo oyite wantu ndaga si bangi nnyo naye nsolo oyite wantu ndaga ye at least amalidira naye at least bifunyemu industry ndifunyemu ebintu bingi. Okay, what is your plan in 2020 mu movie industry? Jackie, what mbuziti? Panange, twaze kumanya Irene. Yagala nyo surprises. Surprises. I'm like, really? She can do this? Or again? There are surprises. Kale, tusunireko. Kala kali nokenzo basunirako. Our project judge tugenda okukola. I believe mukama agenda kiteka ko ekisaakye. It's going to move us to somewhere. Kigenda tutambuza egenda tegena leka Irene oba abagenda jukolamu nga bebamu. Yeah, that is the tono kenzo kugamba then ekirala ngenda kwensonseka nnyo industry ndoza. I think I've not been giving it much time. I think I'm going to double my effort. So what way? Hey, she's ready for 2020 again. Hey, aya basi Seremba kachike wandigambye oyo eyandyagadde okuyingira movie industry kalowoozo Bambi, for anyone out there bambi ngoyagala okujja mu industry film industry ngoyagala okuzannyira bira Uganda oba wa jangu ngekikulese kwagala omanyi Jackie kintu kyokola n'okwagala kyawukana ne kye bakukase banze kugamba bazadde bonti genda osoma obwaloya naye nga gwe tobwagala mbutuufu togenda buwulira oyagala muyimbi wadde nti balina repetition oba what and what naye nga gwe wandibadde oyagala kukola kikuzannya oba kuyimba so no passion drives you. The zeal you have for something will always drive you. So onjagala omuntu ng'ogenda kujja otandika industry, just know one thing, nti tuli yora sente for now. Yes, sente jeziri naye choka webuze gwani oba kitegeera ani akumanyi oyagala bakusasula ogenda leta impact chiku movie ya omuntu oba kitegeera bwoba oli in position nti baba bakutadde wali tewali wadde osiibawo lunagulamba mwana watu nga tewali wadde akukoze tagambe jebale. So first relax, sente is very cold,
jangu okole what you supposed to do. Kola kyoteekeddwa okukola. Give it your best whenever you given a cast. Waba kuyise ku location, do your best. Omanyi locations endala yekuwa endala n'endala yekuwa eki endala empisa z'olina ku locations. So nze ngamba omuntu nga bw'ojja mu industry kulembeza empisa jangu ng'omanyi ky'oyagala. Abaana abawala naddala abaana abawala bajja mu industry ng'amanyi Jacqueline mwacha ekimuleta mu industry ayinza oli agamba nze njagala kujja naye njagala Ronnie ampase era eventually he will or she will okulaba nga ayagala kwebaka bwako director oba ayagala oli amuwase naye oba ng'ozze ng'oyagala kweraba somewhere oyagala creating a legacy jangu ng'okulembeza mpisa empisa kintu kikulu nnyo simanyi mirimu mirala naye industry kyemanyi kubanga tubeera ne badirectors ab'enjawulo ninaga kyekiwala sirikizanyisa kyekisajja kirikizanyisa wetidde akatale there and then ate baproducer bafe abawano bazannya bamuyita ku seti nga bamuyise naawe laba bw'okolerayo empisa embi wallahi billah kiba kikomyawo so empisa kikulu obeera ku seti nze kizibu obeera ku seti ne staff nawo kagigi kalala bayirawo nze era omuntu mulala yankonectinga ku mulala n'omulala nakonectinga ku mulala oba lwakuba sinze alina empisa ennyingi ezisinga mu industry naye at least njitwala nga mulimu ate wendya oba wengenda okulya sobola kwonoonawo sisobola kwonoonawo empisa zange nzisibako mpaka wenzizenna weerembi so jangu mu industry ng'omanyi kyoyagala ng'oli passionate about it tolowooza ku sente first jangu ng'olina empisa beera determined and if omweringanga mulimu negwe newebaka bwebasi ya in ya out nga tolina kyokoleredde olinde yeekuleetere go for auditions okitegeera beera ng'omulimu ogamba nti loka kiasiki kangenda kasigako langi weesigeko ko langi profile yourself social media ate bayiga okwepromotinga panao tewali agenda kupromotinga panao ate most song you are nobody like you Irene tewali akumanyi okitegeera ate era ng'oleeta amampati you have to promote yourself right now olina kyekolera n'omuntu owatuukira okujjayo nakukwata ku mukono ng'era naawe olina kyokoze esaawa zino bayinza okugamba nti Ahmed Bo oli agenda mumulanga oli agenda mumwogerako ebithe ki oli bamumanyi newayisawo emyaka 2 nga tazanyi tagenda kuva ku maaso era wanajjira wonna ng'ojja mujjuukirirawo ate apikingirawo okusinga gwe batamanyi toyina kyoli oli ajja naye ng'ayagala bamusasule n'okusinga ababadde emyaka nze temumpa zinesi weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care. Gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer. Gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati. Bw'oba oyagala okwenywera kacayi ate nga ddagala kuba nooti 7 nooti 3 6 8 5 4 5 4 wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. Irene tuveeyo kaeyo mu business. Irene olina emyaka emeka? By the way, Joy yabadde birthday yange. Ate kati naawe ntandike kuyimbira. Happy birthday. Happy belated birthday. Thank you, darling. Naye mikwano egy'eddalu egy'effujjo omu ye JN omulala J naye omulala JS bankoleddeyo ka surprise naade empiza emyaka 16 teka 16 wena kivuddemu kati naweza emyaka 16 bambi oli kato otsokoleke nawuliddeko emabega nti noyina omwana wamuzaala oyina emyaka namuzaala nga nina emyaka nga 6 Obona ine emyaka emeka? He made 10 years. By the way, nakola launch yali birthday ya mutabani wange aweda 10 years. Lwaki twasala cake? Mwana twasala cake. He understands. By the way, he's my friend. Yuka cake. Yes. Ye nyine yangamba mami no. Ye nyine yangamba mami no, and we had plans. Okay. Nangamba yes, we wait for that. Something coming, something is coming. So he was like, no, mommy, shall after Irene room. Irene, let you not be bothered. Yeah. Naye nga kwolege kali amazaalibwa ge, I was so happy nti olunaku lwe nazaala oba lwaki nina digit 9 bambi
zalanga 29 era n'entongo zalanga 29 era mugo 9 era mugo 9 bannange digiti 9 yamaanyi nnyo gy'oli Irene onoonya abakunoonya Jackie oli contented kati olabako kunembera tekuli mpeta kati ekitegeeze mukya dating updatings 2020 twakamuyingira katulabe ono omwami mumanyi oli omwami omumanyi oli omusajja ali awo muwanvu ali awo omumanyi mumanyi director Ron nawe leka kulimansi director Ron tabangako muwanvu ono gundi kyokka tubeere serious ono producer wa nani Taste of Faith My House on Fire mumanyi mukwano gwange director wange mukwano gwo okay sibula kuba tulaba tuve wano abalabi ba Wings TV bambi mubale kubanga mugyekumiddeko okusooka neebaza Jacqueline NALUMANSI bambi okumpa omukisa guno omanyi platform bweziti kya muwendo gye tuli naddala ffe abazanyi neeyanza nnyo neeyanzeege mukama akumpeera ekyosinga okwagala 2020 neebaza abalabi ba Wings TV mwenna bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mu abatufudde kye tuli mwebali tubeererawo mwebali kutwagala mwebali tuzaamu maanyi mutusabe waaka tukole tuve mu kwebaka on 2020 tuwakole buli kimu kye musinga okweyagala ntumirako family yange omukyala Ombwat Mario yandagirira jjajja wange Ombwat nkwagala gwe bana ebimenya amateeka jjajja wange oyo mukyala sanga muntu mulungi nga oli omukyala in and out ambeereddewo okuva abazadde bange bafudde and up to now kwagala nnyo ade mama badde taata badde mukwano gwange ntumyako family yange okumpa chance munaine munzikiriza nze manyi family yange bakambwe naye banzikiriza ne bagamba agenda mu film obanga kyoyagala genda mu film so mbebaza nnyo I'm really so proud of my family they are so supportive mbebaza mwene sigenda bamenya manyi baba taata ate gosinga mukwano neyanza nnyo neyanze gokunkyaza ku Wings TV mujje kumireko abalabi baayo namba kono mulala gambi kono mulala subscribe share and all that bambi mutubezeewo mutusibe mu kino ekintu kubanga we are here to stay mwabagenda tufuula kye tuli mbutufu tetusobola kukola kintu kyonna oba kubeera anything without your support n'olwekyo bambi mutubeererewo tweyanze nnyo tweyanze omukyala Irene Nanzili Seremba omukyala asinga okubeera n'amannya amangi Irene Nanzili Seremba yawe Rina manji bwatyo bwalabise olunaku olwaleero mu programu yaffe ekitangaaza bambi abatanna subscribinga muduuka emisinde ate tusobola okubeera nga musubscribinga yesterday yabadde birthday ya celebrating ze birthday era nsuubira yabadde musanyufu nnyo ntumirako ku bantu baneeno bannaye mukola kyamaanyi Shami Abubakar, is it Abubakar? I salute you mwana gwete mu kitangaaza mbagala nnyo mwenna musa mbagala nnyo mwebale okubeera nga muyagala NALUMANSI Jacqueline mwebale okubeera nga mwagala program ekitangaaza mwebale okubeera nga mwekuumira ku Wings TV sponsor waffe watulepuke Ismail Chobe banaye okola kyamaanyi number 1 editor asinga Zenji Studios okola kyamaanyi okola kyamuwendo ate ne Shami Yashuso ambatumirako mwebale okubeera nga mutuvujjirira mutuvujjirira gwe bayita omusimbi mu programu yaffe ekitangaaza mwetyo wenda bise olunaku olwaleero mubeere mulungi omweraba weefunira amajani ga Desert Lion agakoleddwa bannaffe aba Vintage Health Care gano nga ge majani agakutaasa endwadde nga sinuses, ulcers n'okutangira colon cancer gano nga gakunaaza mu lubuto ku lw'ebintu by'ozonywa ebbanga okuva lwazaalibwa mpaka essaawa ya kaakati bw'oba oyagala okwenywera kacaayi ate nga ddagala kuba nooti 7 nooti 3 6 8 wenywere ku majani agakuza obujja n'oba mulamu embuto tezikyatuluma. Kitangaza, yeah.